nimwe nasoze kuseka gaja kwogera usaka owulirize bwe twali kwogera kuiva akantu otakeerabirangaawo tuli kwogera kuiva kiri tujja okulya otakulembezanga katungulu wuliriza tuli kwogera kuiva either bidandali oba amamba oba nkoko tosooka ati leka mbalira abantu kowa ne mulwanyi omuntu okujja atolayo empapula najja okwesimbawo kyanjawulo kuba si buli omuntu asobola kuliko hajinagaye kansogere kono gwayagala kuliko hajinagaye kuliko Alton Kasolo aliko incumbent kuliko Wakapis wakuna Bidandi Jeff aliwo Bidandi Jeff wa Jinja Southern Division wa oyo tajja kuira kazani nkirizi waife wa bamu kuba akamyufu naye wawa bambu kazani nkirizi ali kujja independent Simba obana Jeff ali kujja independent Jeff wange ye Simba otuje kasuka ha bagano oidi ebintu bino ate musenze musenze yali ayenda musenze talieri musenze ali kuba sponsors ekida kumbisabo bana tibuza ba sponsor mbuziza kuba musenze naye kwali ali kuyenga then kuliko owekitiibwa John Chito Machola naye ali kujja muleke mpa bandi aide ndikiriza aide kadali mudofa ali mugoma Machola okuida Machola twali tulumwaniriza mwene yamala yasala omuliro kuba ebintu bino byandawulo Machola yebe yali atandise okulangira ekintu kino twateida ne hype n'amaani nga mabitirivu yamala yasala omulundi ogwita kawulika obuzibu Machola bwali na wana logo yaide eno mwimu aba digito enkuba yaka ali ku bintu ebiri straight naba abantu bosobola okulonda mu office yaloba na kuiba ku plot wa ile ndale yitaka oyo Joan Machola oyagala baba tomutererangako koja tomutereranga ko cyenkubwe ino kakubika lyao aya akakubiyoka iti kakubenkoko akakubenkoko obantu bankulu zembonanga ali straight mu bigambo aye mwakishoni yana walali seboto babantu kakati ayo kusinzira kuli stinjiro okubona nga akalulu kali wagati wa Sir Alton Kasolo no mwise mwebya nagai amisi kiga naye mwera video ni yupigo bwade card ono Mbaraka najja wali mwana Mbaraka okusinzira ku muyaga engeri gye gutambula maye ate abana idinda butisaaga dino bategeera omuntu eyakuba ekipande n'ataku buli kye yayiba mu idinda tasobola kuwangula kalulu tikisoboka sadona yogera bubi mbere omusango ogwali suppose okuba wagati wa Jinja Municipal Council ni Indian community n'agutwala mwene ng'omusango guli wagati wa Mubaraka Indian community ng'aliko bati ekisaawe kyange Yakoba ati emusaada yatwala ekisaawe yatayo n'omukazi owuwe namba ibi ati omukazi oyo mukala mojo nze najja nayo kituufu n'abo nayo omukazi nabuza aye karamajongo oyo musoga yango bagere ekigambo kye wayogera kituufu watuka enkima iyore ulira enkima tesobola kusobola gwa kibira awo tuveewo nze ndiko na Mbaraka ali akaba ono akoyo weni UP asobola okuwangula ekibuga kino nze gwobona naye avulira ku Collins kwiganga road era ojja kufira ku Collins alire ifo wale ekibuga kino nkirina kwakakwate bwe mandikogera ebintu ebindi iwe nga bakuletaga oli mukulu wandagala mutawuli osoka waikaikana nze nsirika wama kuba mpuga ati nzege baba ntakende mukulu nayogera ko yavulira Collins tosobola awo nga tuvuddewo mazima emayuge ewa ingini agule bagiire si ebunya west abantu bagaye nti kakati ono bamutaddeko abantu babiri kuliko gwe bayita Kireri Emerson ne Naika Richard n'abalala bagamba nti tasobola kujaajama ebifo bibiri in fact ebifo bisatu ebifo bibiri omulundi gumu n'abitta ekyabaka ba parliament baga nti tabakiikiridde bulungi ekya ssentebe w'ekibiina ky'NRM Emayuge takikosezza bulungi baga nti kaakati ono akalulu akajja bamutaddeko nnyo erisa ejjoji ali kudda mu kifo kye takozeeko kimala anti akoze kibale kibenda kyebabuuza bale kyebabuuza ate n'ekindi guno bati batagufuula nti mulimo abantu mujje mulime mulina amataka mu byalo gwoba ogeereizaako abantu gyokola ebindi ayimuna abantu bafiira ku bantu bakozi banange buzibu kibuno ekintu kisinga kuwuniza nga bana byabufuzi kwogera nga ba motivational speakers naye ddala nga tuli kwogera ku bigambo by'obwavu
n'enkulaakulana okunoonya akaseera abavubuka tebenda bwakola batyama balerenga akalulu katuuse idde otulage nga weena osobola okukola otayira mu kalulu tubonere kwiwe weena otegeera omuliro gwe tuli kweno olifuna dda bwerere oli kudaala wensi niwe oli kufuuka omunene okobera iwe oli weeno njeru mbwa ya ku kyalo eryeteeka abaluma oba kidiko mamwe makadi mujabu ali ku side ki okusinziira ku kipande bye kuliko obubonero bubiri kuliko akabonero aka radio akola ku radio uliza ekipande kya Jimerwanga kiri bwe kiti kuli yali wakati ebbali waliwo akabonero ka radio ebbali kuliko gundi yabwene ya Piero yichona kibina ekisinde president general wacho nani ni chini gundi na kanani mutabani wa mukulembeze kyandika president general w'ekibiina secretary general wacho nani ni Muhoozi secretary general timwini yono Kabanda Kabanda mobilize coordinator ekyo kisinde pressure group kisinde president general ekikoba bajja kisinkulawo ekiba kisinde bajja kisinkulawo era chairman nole badman mubonero bwetaddewo simanyi abamu lwaki abeeni alimu bali mukubanga epande nabalekako President Museveni nabaleka akagundi aka Piero nabo simanyi ekiri mabega w'ekyo bakatuli kimulinya lya party n'omwana n'omwoyo omutukuvu amina the trinity okimanyi nti olunaku olw'eggolo RCC w'ekiulu kiri eky'Ejjinja yawadde ekiragiro eri bonna abeeni alimu tebakusanga ng'okubya ekipande nga tekuli President Museveni President Museveni alina osooka goddeko era agaye nti kyewuunyisa okuba nti abeeni UP bagenze bakuba obupande RCC gulume balya ino yategeera kuba n'abagangwire kaadi bonna buli eyafunye kaadi y'enyalimu yagaye nti ebiseera ebisinga otambula ku kkubo bw'otambula ku kkubo olaba obupande bw'abeeni UP n'omwana ono neyeeza atagenda kuwangula nga ataddeko Kyagulanyi tage nti kiki ekikulemesa oteekako President Museveni president w'eggwanga buli kipande mu tawuni muno mu kibuga ayagala nga kuliko President Museveni first then gw'olokoddeko n'oba oli ku mukolo ng'osaba kalulu sooka osaba ka President Museveni then olyoka osaba akako mutawuni muno mwalimu abantu basatu abaali bakola ekintu ekyo asookerwaku ni mwami Daudi Mpabulungi Migereko nga buli watuuka wonna ayogera ku Museveni ng'akaali kusooka kwogera kimuleese asooka yayogera ku President Museveni ni gavumenti y'NRM owookubiri ni Richard Gulume balya ino RCC waaba wonna ayinza okwogera dinesene atenze edagundi PDM atenze Richard Gulume balya ino kuba ekintu akitegeera ate akyenda owookusatu yali Stephen Nsubuga beewaayo abantu aba bali manyoge nagamba sakwa weno leta obaire kikayola bana twogera ku batosokera ku butungulu abarokola bulungi obukona program eno nze kyene kwenda bage Gulume omudali government yakumuge nikwenda emuge omudali kina RCC wefu wano ogw'okuziika Gulume banagozika esamu mu East Africa Gulume eyo nafirwa mzee wange yankubira isimu oba yawuliraga ebiraga yakati mudofu kunze wanji baba muna ofiirwa mzee awa nenziko tisoboire kwida kuziika aya akantu ndi katoko kunze mzee tatuma mubaka njira yakulira tatuma mubaka nkachivi baba jirawo ayo wabona balonda abantu abazira makulu waliwo amawulire amalala agoocha mulwanyi amawulire genfunye okuva mu disitulikiti y'e Kamuli galaga nti abadde batakkiriza mu Kadaaga